Tekumirako kadde kalipota embera y'obudde ng'omwanyi nze kuteesa mili okugikutuusaako enkuba ekyakendedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi kino kivudde ku kinuuna mpewo ekisimbye ku Sseguyanja Buyindi ekinuuna empeweevu eyalize mu ggwanga lyattu. Enkyakumakya kyatusuubira okuzuuka n'akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko awo mu nnyanja Nalubaale tusuubirayo okufuna enkuba entonotono. Malya g'ebyemisana embeera tugisuubira obutakyuka nnyo tusuubira okweyongera mu maaso n'akasana okwaka era nga mwetabiseemu n'ebire ng'oggyeko ebitundu ebyo ebitini ku nnyanja Nalubaale we tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira otuuka ku degrees 32 eyo mu Kasese 31 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ate mu bitundu ebyebulungudde ennyanja Nalubaale ku 30.29 mu kibuga ekikulu Kampala nga tugendako mu nsozi ez'e Kabale tusuubira otuuka ku degrees 25 zokka. Gwe yayagadde okumanya ebyetolodde mu mawanga agatwetolodde oba mu bibuga ebitwetolodde tugamba nti Nairobi, Madrid ne Moscow basuubira okubeerayo n'enkuba entonotono nga n'ebbugumu erya waggulu ligenda tuuka ku degrees 27 eyo mu Madrid. So nga ate mu Dubai ne mu Rome tusuubirayo obudde obw'ekikome n'ebbugumu erya waggulu ligenda tuuka ku degrees 42 mu Dubai. Weebale kutwekuumirako nze kuteesa Mili Tovaawo.